newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza. Nga wayisa akaseera nga Wasswa Lule ajiddwa ku bwa deputy IGG, ono yeesimbawo n'agenda mu Constituency Assembly nga babagase mateeka. Ono yali akiikirira Lubaga North era nga ensonga nnyingi nnyo ezaali zikubaganyizibwako ebirowoozo, ng'emu ku zo ye ya federal oba okugabana obuyinza. Ne baleeta constitution ne wabaawo abantu abajja ne bantuukirira ne bagamba nti lwaki tukiikirira mu kukola constitution. Ne neebuuzaako ku bantu n'abalala nenzikiriza. Ngenda mu Constituent Assembly ne tukola constitution. Twali abantu 8 ne ku bululu bonna bwe bakasuka 5 mu 2 ku 100 bwali bwange, bali 7 ne bagabana 48 ku 100. Lubaga North. So ngenda kukola constitution. Debate yali y'amaanyi nnyo ku nsonga ya federo. Wekyali ku nsonga ya federo. Yokugabana obuyinza. Abantu tugenda ne tutudawo ekigambo ekyo ne tekiriiko nnyo definition yokugabana obuyinza mu bitundu. Era ndowooza kyabatawaanya nnyo okukidefininga mu Constituency Assembly. Ffe nga tumanyi kye twagala era nga tukidefininga. Problem wejjira kyekikwesa federo ekigambo. Jjukira nti federalism system ya government efaanaganamuko ne federo naye ng'ate si byebimu 100 ku 100. Kaakati bannaffe betuteesa nabo nga bakifuula kyekwaso naye nga federo gye twagala tugimanyi era ne kabaka kyeyogeddeko almost yakozesezza ebigambo byenakozesa mu kukola constitution. Yayogedde ku nsonga y'obuyinza n'obwakabaka, engeri okugabanamu obuyinza. Kitunyonyoliko lwaffe abasinga tuli bavubuka tuzze tuwulira federo abakubi b'amasimu ku radio ga federo kabaka bamu federo bwakabaka twala federo situkimanyi bulungi ekintu ekyo. You see, gambo negambye nti okugabana obuyinza mu bitundu kati n'obwakabaka kubaamu n'obuyinza, not necessarily kabaka exercisinga obuyinza directly naye obwakabaka okubaamu obuyinza. Right now bw'ogenda Mengo bakola emirimu naye emirimu egimu tegiri mu constitution oba mu mateeka. Ne gavumenti yennyini bw'ebanga eremereddwa okukunga abantu edduka n'egenda Mengo mutuyambeko ku nsonga y'okukunga abantu mu byobulamu n'ensonga nnyingi nnyo. So ye contradiction eriwo. Twandyagadde obuyinza bubeere muki bubeere mu mateeka ne mu constitution nti Mengo erina role oba gavumenti z'ebitundu zirina role oba okukunga abantu oba okupracticinga nankani governance mu areas zino kwe kugabana obuyinza. You see, bw'obeera mu unitary system era ebivaamu bye bino ebiriwo nti ojja kusanga nti nze bwe nfuuka president nga ndi Muganda nja kusooka nfuule mukyala wange minisita wa education, noonyeeyo muganda wange mufuule presidential advisor, omulala naye mutabani naye mufuule president, tugendera awo. Kati ebintu government is about resources. Kati resources otandise zigabanira wali muki ku breakfast table waliwo problem. Oyagala obuyinza bukole ki naye bwe mubanga mutemyetemye ku buyinza ng'ebitundu biina nabyo biina obuyinza kiba kitegeeza nti tobeerawo monopoly ya buyinza obukoma ku breakfast table. Bo bannaffe lwaki baali bagiwakanya abantu wakanya anti kati abasinga nankani force nesinga okuba ey'amaanyi beba abatemaatema obuyinza ku breakfast table. Kaŋŋamye nti mwali muwangudde mwali mutuuse
ensonga yammwe nga mulinga abafunye numbers okugiwagira okuyitamu okusinziira ku bye nasomako mu ggwanga yes mu ggwanga because majority ya submissions z'abantu yasaba system ya federal naye ekyagenda mu bbago ya constitution kyokulaba nti processes bateekawo process ne bayisaamu ekintu ekivaamu ne kibanga kirala kati awo process yali rigged mu ngeri eyo kubanga nzijukiramuko nti wakati mu kubaganya ebirowoozo mu constituency assembly n'abantu abali bavudde mu bitundu ebyenjawulo bamusooka bali balowooza nti Buganda bagezaako okusiiga ekifaananyi nti Buganda yeesaba federo naye nze nkugambye nti kirungi nti bwe badokitaringa ebbago lya constitution n'ebirowoozo byo tebabidokitaringa so teweetaga nagenda wala bw'ogenda mu birowoozo ebirowoozo byo bakugamba nti 67 ku bantu abaawayo ebirowoozo bagamba nti baagala federo so that is abantu abaawayo ebirowoozo mu constitutional commission lyeggwanga lyonna nga boonoga nti tututta akalulu buli eyagala kuwaayo ekirowoozo abasinga obungi bakola ki bakiwagira so zino numbers osozizannyisa ngozze mu byobufuzi n'osooka n'oteekayo ekikyo ate n'okola etteeka nti ate okikyusa weetaaga ati majority ennene okusinga otegedde ebyo byabufuzi naye ng'ebirowoozo by'abantu byo byali clear era n'okutuusa kakati kyemmanyi ng'oggyeemu ebyobufuzi abantu kye baagala bakimanyi naye si kya Buganda kyemmanyi nti kati bw'ogenda e Bunyoro bajja kugamba kyekimu. Ssabalangira ayogerwako ye Besweri Mulondo ng'ono yali akiikirira Mityana South. Ono yabajja enviiri ku mutwe bwe yeekuba engalike n'ava ku by'okuleeta ensonga eziggumiza okuteekawo enkola eya federo oba okugabana obuyinza eyali erabika ng'efunye obuwagizi obuwera ate n'adda mu kulumba aba UPC abaali beegasse mu kuwagira enkola eno. Ono yabategeeza nti tebasaanye kugiwagira kubanga be baavaako okugiwera mu 1966. Ono bwe yatandika okwogera bino abamu ku baali bazirwanyeeko era nga tebawagira nkola ya kugabana buyinza baatandika okusanyuka era bagenda okugikubako akalulu nga bangi ku bo tebawagidde enkola ya federo nga bagenze na decentralization. Anti kakati sijja kuteekako oba byali ssente oba kyali ki naye omuntu oyinza okugira omutwe guyinza okugira bwaya ziyinza okuta banaffe twali ku floor nga Ssabalangira omulamba bwe twali tutwalanga tulabanga omukulembeze waffe ku nsonga eyo nga adda mu ate UPC ate gwe oyagala ekintu kyo tufaayo ani akiwagira omuntu alina amagezi mu mutwe tufaayo oba ani awagidde kasita okyagala mu foomu gy'oyagala nibaleetamu ensonga eyo ne baleetamu ebintu ebitaliimu ebyokwekwasa kakati yatukuba wala naye nga era olina okwebuuza bw'otunuulira ebigenda mu maaso kakati mu FDC ne mu DP ne mu UPC olina okwebuuza nti kiki ekyali emabega okukyusa ebirowoozo okutuuka awo okuva mu muntu gwe twali tulabira ddala nti yali atukulembera. So kati kino ekiriwo kifaananira ddala reflection eyaliwo mu kiseera kireflecting embeera era kisoboka okuba nga ekireetera bano okukola bino kyekyaleetera okukolokola ebintu byakola kisoboka bakizibu okunnyonnyola omuntu yenna ategeera nti kyakolebwa kiva olaba nti shock yali y'amaanyi jasa okuwulira n'avaayo n'ayogera neweebuuza nti tugenda okudda engulu nga kiyise temwafaayo kumunoonya mu bubuuzeeko wange kyekyabadde ate oba okyabuuza ki wato kyalina kyozza yali zayininga emmere yaddamu nasemba omulaba nateete ku bitaala
yali mu mmotoka ye ng'ali mabega, nze nvuga Range Rover yange ayambadde ekikufiira kye. Ngenda okulaba abantu nga commotion eri awo nga kiki ekiguddewo. Ngenda okutunula mu rearview mirror nga mulengera ne mmanya nti obulamu obubwe buwedde. Dereva we ng'agezaako okuba reverse ayingirire mu nankani waliwo woyingirira mu katale basobole okudduka. Ne nvaayo mu mmotoka ne ŋŋamba abantu nti mukakkane. Era kyemmanyi nti kyekyamuwonya obulamu. Yafa leeta naye olwo yawona. Kitegeeza okubeera omukulembeze olina okubanga nga olinamuko kiyite ekyenjawulo, kubanga abantu ffe aba bulijjo tetutera kwekontrolinga kwekomako. Naye kati mwabamuli okumpi olaba mwakireka nemukireka nekitambulira awo. Ani kaakati twalina ensonga nnyingi, eyo yali emu ku zo. Ntunuulira ebyobufuzi kaakati abantu abamu engeri gye babikwatamu. Bw'ofuna ekintu ekitakusanyusizza oddamu kwekandagga. Bwekandagga ng'oli atwala buli kintu. Tunula mu DP waliwo abakulembeze tebakkaanya na mukulembeze eyaliwo, ne bafuluma ekibiina ne bawagira obukulembeze obulala ne babeera ebweru w'ekibiina mu kifo ky'okukunga abantu abali mu kibiina mweze numbers badda bweru kasuka amayinja kuyingira munda. Otegeera kati politics waffe tulina engeri gye tumukwatamu oluusi etesanyusa nnyo. Mbadde ndaba olwaleero namubi ne bigenda mu maaso ebya FDC baagobye omu ne bateekawo omuntu omulala ng'eri abadde ku TV ng'oli amusojjasojja nti lwaki watutta omulimu. Kati tasobola kukkiriza nti oli asobola okutwala some sense nti bwe mubeera abangi abategeera musobola okusigala bano bwe mulaba nti bantu babi ne mubakomako. Naye ng'alaba kintu kimu kyokka kyakudduka kuva mu kibiina bano bakibbe. Otegeera kati endowooza eyo etulimu nnyo especially wano mu kitundu kyaffe ekya Buganda. Abantu balowoolereza nnyo mu kwekandagga. So okusazaamu katono ndabe bano basi bategedde. Mwali muluubirira at least nga mugamba katugende nekimu. Mulimu ensonga ya governance, system y'obufuzi, mulimu ensonga z'ettaka, mulimu constitution eba nnene mubaamu ebintu bingi byonna tubirinamu interest. Kati nga kiba kizibu nga bwe mbadde ngamba nti kudda mu kwekandagga olw'okubanga ensonga emu gitwale nga bwebadde mu contest y'ebikonde ofunye knockdown, ofunye chance akadde ne kavuga nga tebanna ku counting out nodda engulu ogenda mu maaso naki n'ebikonde omaleyo rounds zo tomanyi oyinza okubira knockout egyogenda mu maaso. Era ffe kyetwakola ku recoveringa mu kifo ky'okwekandagga ng'abantu abamu bwe baali bagamba kubanga mwefiiriddwa ensonga eno mwekandagge mulage obusungu, naye eyo si yenkola. Musigala ne mulaba nti mutaasa bye mutaasaako, tulina bingi bye twataasa tugendera awo naye ng'ensonga ezimu tetukanyiza nazo. Naye olw'okuba zaali nkulu bwe tyatuuka okussaako omukono twagaana okussaako omukono. Yes. Olw'ensonga ezo nga zaali nkulu, ekyokubiri first of all twagenda mu process nga ebbago lyennyini lyali rigged, baateekamu ensonga ezitaali mu birowoozo. Ne tutuuka ne tugezaako mu process okugezaako okukyusa ensonga ezo, ezimu ne zirema ng'eyo yali emu ku zo, endala zo ne tuwangula ne tugendera awo naye nga tetukkaanyiza ne final outcome. Olinayo essuubi nti tukyalina abantu
abayinza okumumuunya ensonga y'okugabana obuyinza nga bwe mwali badde mukikola abantu mwe bali basobola naye kaakati bw'obanoonya mu breed y'abakulembeze abaliwo kaakati eyo breed yo ndala si be bamu. tunenye mmwe kubanga temwateekateeka abantu basobola kikola. Onooteekateeka baani because ne boona bateekateeka balina okugenda ku kalulu abalonzi yakola ki ne political process mpanvu era ngazi so ogezaako okuteeka ne bogezaako okuteekateeka nyine abalala bakola ki nga bwe ngayi kulinga mupiira n'abalala nabo babasamba. Gwani yakuteekateeka ali president Zaitata mu byobufuzi sijja kugamba nti yanteekateeka kubanga process y'ebyobufuzi naye yagiyingiramu ku late stage nange nayingirira kaŋŋambe nti nayingirira mu process eyo y'olutalo ebyobufuzi ebyakola ki ebyasooka so tewaliwo nnyo time yakutendeka naye ebyobufuzi of course exposure mu nsi bw'obanga otambuddeko olaba ebintu bingi. Oliwa NRM? Ndi wa NRM oba nali wa NRM? Okyaliwo NRM oba wali? Ani kati NRM erwa gy'oyogerako? Gye mwateekawo? Gye twateekawo? NRM gye twateekawo NRM oli omugendo kati waliwo ekibiina kye baateekawo ne kibba erinnya ery'omugendo gwaffe babba erinnya ne basuula ebirowoozo. Okwesimbawo weesimbye kozi era mwali mugendo mukadde ako kati Constituency Assembly bwe yaggwa waddayo mu Parliament? Nagendayo mu Parliament waddayo mu budde omulala. Ensonga ki zemwasinga okuteeka kisera era mwali mukyagoba ku nsonga y'okugabana obuyinza? Bwera ensonga zonna ez'eggwanga niina ensonga y'okugabana obuyinza, ensonga y'ettaka kuba nayo yali resolved bulungi. Era omuntu aba alina okubuuza nti bwe wabeerera omubaka ki kye wakolera abantu abaali baganoofu oba tebyalinga byakaakati nti omuntu aba alina okuzimbawo nayikondo aba alina okuzimbawo essomero tebyalinga kaakati baatusindika kugenda kuweereza kaakati mu process nange bwe nali nga nkyaliyo ababaka bangi bajja nga basuubiza abantu nja kuzimba eddwaliro nja kukola ebintu ebya gavumenti era waliwo n'ekiteeso ekigamba nti batuweeyo ku ssente bagiyita Constituency Development Fund esobola kukola ku bintu ebyo. Mu kiseera ekyo ffe twakiwakanya bw'otandika okweddiza emirimu gya gavumenti ng'ate bagenda kukuwaayo busente butono oba weetikka akazito kati olaba ba member ba Parliament bagenda basuubiza ensi yonna okuyitawo tujja kuzimba eddwaliro tujja kusima wano nayikondo tukole biki bitwala essente nnyingi enguudo teri yagenda kuwa budget eyo ne local governments kakati oziraba nti bw'ogenda mu divisions zaffe wano ne local governments endala essente teziriimu enguudo ziremye olaba zirema gavumenti gwate ne weetikka akaguwa ako kiba kitegeeza nti buli kyobulaba nti bakyusa nnyo abakulembeze basuubiza bingi batuukiriza bitono. History wa Uganda kikyatuyigiriza ffe ng'abavubuka ki kye twali wadde tuyigamu mu ngeri ki? Mu ngeri ebintu gye byakwatibwangamu ku bukulembeze obwaliko yadde bwakyukanga oluusi mangu bukyuse mu nkyuka etali neteeketeeke bulungi ne kaakati ki kye lwaki ogamba bavubuka oba bannayuganda? Kale bannayuganda ebitwaliza kati bannayuganda amagezi gembawa mu byafaayo nti ekintu kye bayita obukulembeze si kyozannyiramu nti tusindikeyo ne gundi naye agenda aliyeeko ebivaamu oba olina bigumira
so tuzannyira mu bukulembeze n'olowooza nti omukulembeze azze yeesimbyewo nti tumusabe kino nakiri abe ng'afulumya ssente nnyingi ne weerabira ng'omulonzi nti gy'agenda alina okuzizzaawo naye okusobola okuzizzaawo alina okubaako kyawaayo bye byandibadde ebirowoozo byo. Kati ye problem gye tulina nti nga bannayuganda ba citizens b'abalonzi naye bannayuganda bonna n'abatali balonzi nti tulina okwetegereza obukulembeze ki kye tusuubira mu mukulembeze, kazuto ki ke tumuteekako akalemesa ne tuba nga ffe twelemesezza ng'abannayuganda. Ye problem nze eŋŋamba nti bamuniseemu ettooki mu ngeri eyo balabe engeri gye bakwatamu ebintu byabwe. Balemekaaba nnyo nti ebintu bitambula bubi nga naye ate ebintu okutandika okutambula obubi bo bennyini ng'abalonzi be baleeta embeera eyo, be bayamba okuleeta embeera eyo. Pulezidenti w'eggwanga aliko olowooza yayigira ku byafaayo by'abakulembeze abajja bavaako ne beyalwanyisa? Kyogamba okuyigira, yes, alina kye yayigira ku bukulembeze obw'emabega because oluusi onoonya enjawulo nga togiraba nnyo. So eri ebintu ebimu newankubadde nga mu process y'okuleeta obukulembeze buno twajja tuvumirira ebintu ebyo naye tugenda okulaba nti ate bye bigenda mu maaso. So kyobola nti obukulembeze buzibu mubeeramu okusiiga kannankani akazigo naye history ye twagira ki ekiseera kituuka bw'ogamba nti sikiririza mu buli bwa nguzi n'oteekawo n'ebitongole ebirwanyisa obuli bw'enguzi naye ate gwe wennyini n'ovaayo n'ogaa nti naye ate abamu tobakola ki tobakwatako. Kati simanyi saagala kukozesa bigambo bisongovu kankikomyawo. Kati bw'ova mu paalamenti tubaleete ebisanja bibiri nedda mu byange private life bakuba kalulu banyi ogwokusatu bakuba kalulu batuwesimba bankuba mu kalulu olowooza lwaki abantu tebakuza? Bibaawo abantu tosobola kubeera nga gwe buli kiseera balonda ggwe. Ekivula nti oluusi ebiva mu nankami kabokisi osobola bibuusabuusa nga muntu omwera yeesimbyewo yakola ki, olaba bano abali mu opposition babakoowa naye abali mu nankani abali mu buyinza buli mwaka nga gwe wangulira waggulu olina okwebuuza ki ekigenda mu maaso. Kyonoba bulungi ekiseera kituuka abantu bagamba waakiri owummulako nodda naye nga balabyeko ku kintu ekyenjawulo. Private life kyanjawulo ki ekiri mu private life eno gyewangadde newewalinga oyingidde ebyobufuzi? Ate well mu political arena tewaliwo nnyo njawulo era kakati era muzze mumbuuza ebyobufuzi bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso era mujja nemukola ki nemwebuuza nanti nebuuza lwaki siraba nnyo mu sitooka eno empya gye mubuuze nnyo musinga kujja mu bakadde. Simanyi lwaki ekyo nakyo sitooka eno eya political leaders musinga kwesiga bali abakadde. Nze kyendaba bwe ndaba ku TV n'empuliriza ne zi radio manyi kyangu nnyo lwaki abavubuka bayimba nnyo obuvubuka lwa bbula ly'emirimu era ebyobufuzi babirabanga omulimu naye n'okwebuuza nti buli ayiseemu omanyi acid test eri emu yokka nti omuntu muwe ku buyinza olabe engeri gyakaluki gye yeeyisaamu. Kati bw'olaba lifestyles z'abakulembeze bwe tulina kakati babeera mu palamenti ne batematema emisaala gyabwe okukola mu ekola ki ewera ebintu ebibafaako bavuga mu motoka ezaffe bw'oziraba bwe zifaanana ne ze bavuga kakati waliwo enjawulo nnene nti bo bagenzeeyo banoonyaayo
byakwezimba bo mufu ky'okugendayo ng'omaze okwezimba bo bagendeyo okwezimba olwokubanga olw'ebbula ly'emirimu erizzeemu ku mismanaging economy so kiri unfortunate nti tukulemberwa abantu nga tebalina experience mu bulamu kyova olaba nti era olaba bino ebitandise okujja kaakati mu biseera biri tolowooza nti enguzi teyaliiwo naye tewalabanga abakulembeze ba bibiina nga babaguzeho oluseero okiraba ne bagenda n'ekibiina n'ebisumuluzo ne ofiisi nabiki byonna naye kaakati kya buli lunaku. President Nobert Mao yali owa DP oba owa DP ayogerwako nnyo kuba nti naye yali musajja w'amaanyi oyabereka mu paalamenti akyaliyo omu mukulabako omanyi Mao bamutunuulira buli omu amwogerako ku lulwe olesa ekibuuzo ekyo olwokubanga yayingira mu gavumenti nze kankubulira ekyenenya ku Mao si kuteesa na gavumenti n'endagaano gye yakola endagaano gye yakola nze kulwange yemuyiwayo abantu abasinga balowooza nti bayimbirira nnyo tosaana kwogera n'abantu ba gavumenti biki naye nga oli mu byobufuzi oyagala ogende mu paalamenti oteese nabo oyagala ogenda mu paalamenti obe nga okolagana nabo oyagala oveeyo ekiro oteeka obusuuti ate ogende oteese nabo lwaki nakani otegeera so tubeerawo mu contradictions tugezaako okubeera ne high moral standing naye nga ate bitukola bicontradictinga byetwogera nze kyemunenyaako ndagaano gye yakola ng'awaayo buli kintu mu byobufuzi omukulembeze alina kyanoonya okuyamba abantu be bw'oba ogenzeeyo n'ogamba nti ngenze nti njagala ompe kino nkuwe kino ne mukkaanya nga bw'oyingira mu dduuka nti kankuwe ssente ompe kino tikirina mutawaana naye ye yagenda n'agamba nti obuyinza obwange mbuwaddeyo ebibyo nja kugoberera byonna nja kukuwa buli kintu naye ebyange ojja birowoozaako awo wootandikira ensobi esooka eyokubiri yakwewandiika mu ndagaano ye ng'omuntu singa omukulembeze w'ekibiina ekitegeeza nti yali takiikiridde kibiina yekiikirira ye ng'omuntu era yateeseza ye ng'omuntu ye by'anaakola ki by'anaafunamu so maybe singa kyalibadde nti omukulembeze w'ekibiina ye yalibadde nga minisita wa constitution affairs no problem oba yandibadde minisita teyandibadde issue nga yengeri gy'anarepresentinga ebirowoozo by'ekibiina then bw'ovaawo n'ogamba nti ekibiina because ekintu ekikutwala mu nkolagana ziba nsonga olina okubaako ensonga gy'oyagala ojje muki mu nkolagana eyo n'ogamba nti nina ensonga yange oba ya federo bwe tutunaatuuka ku federo ng'olina okuwagira ensonga yange nange nja kuwagira mu nsonga eno naye si kugenda wholesale nga saagala kukozesa bigambo bisongovu naye mala geewaayo wholesale nti nze nja kukola buli kintu kyonna n'okiteeka ne mu buwandiike so awo wali ensonga njagala nnyo ekintu kitunuulira qualitatively rather than biri byeŋŋambye ebyobufuzi ebyaffe nti gundi mubi nnyo n'ogira ki nedda wabaawo ensonga ezifuula ekintu ekibi it is not so much okukola ki because bw'obanga toli mwetegefu kukwata mmundu ebyobufuzi olina okukola ki okuteesa omuntu ateesezza tazza musango naye engeri gy'ateesaamu naki kyawaayo bayinza okuwangula mu kuteesa naye nga tokkirizza naye bw'ogamba nti nina ensonga zange zezino genda oteeseze kiinaako mutawaana famire ye efuna kyetegedde okufuna famire yange ya muzee oba kyeteekeddwa okufuna
bagamba famire y'obwa pulezidenti ebeera erina okufuna akasiimo. nze sirowooza nti eriyo akantu akatonotono akajja akajja past tense past perfect nebikoma ka token si waliwo past president yali ne first chairman naye maama wange yamala wano emyaka 3 nga tumutwala mu ddwaliro tusasula zibiiru sirabayo kantu ni wano abantu balwala batwala bweru ntegeera